Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasa mugende mu maaso n'ogyegatta konna olwaleero tugende tutunuulire mukonzikonzi oyo yayitibwa mukonzikonzi akuulibwa ku ttale n'akolebwamu olweyo naddala olweyo olwera mu nnyumba yoyo yayitibwa mukonzikonzi oyo ekisookera ddala mulungi nnyo naddala ng'obadde ogenda kumaasa eddagala mu nnyumba ng'olina eddagala lyoyagala okumaasamaasaamu kirungi nnyo okozesa mukonzikonzi oyo naddala mukonzikonzi oyo nga gwamwekuulidde aba ajja kukolera ddala bulungi nnyo ebyo byonna ebiri mu nnyumba eyo biba bijja kuvaamu bulungi nnyo. Ekirala mukonzikonzi ateekebwa mu byogero by'abaana abawere ebyogero by'abaana bano abaakazaalibwa kikulu nnyo teekamu mukonzikonzi oyo gw'alina omwekuulira gw'ali mu kunoga ekyogero ekyo gw'alina okwekuulira mukonzikonzi oyo obeerenga omuteeka mu kyogero ekyo kwegamba omusekulira mu kyogero. Omukonzikonzi oyo ayambako akonzimbye buli bulwadde bwonna obutali bulungi obuyinza okulumba omwana oyo abeere nga bukonzimbya. N'olwekyo tutunuulire ebyo ebiyinza okulumba omwana oyo mukonzikonzi ono abeere nga bikonzimbya. Ekirala muyinza okubeera ewaka nga nnyini mutaata nga mukambwe oba mu abaana nga maama mukambwe kati maama ono oba taata oyo okukkakkanya obukambwe bwe kwegamba aleme kubakubako olwo lunaku lwennyini beera ng'ofuna kamukonzikonzi kamu bwe kati kakuuleyo ku ttale gwe kennyini gwe bagenda okukuba gw'olina okukakola gw'olina okukakuulayo ku ttale kaleete kateeke mu mulyango wagenda okuyita omuntu oyo amaanyi gajja muggwamu tajja kukuba kwegamba ajja kunafuwa ekyo akiveeko. Singa obeera tugeze ng'omuntu akusuubiza ngenda kukuba n'omanya nti waakomerawo gy'alaze ateekeddwa okunkuba genda ku ttale funayo kamukonzikonzi kateeke mu mulyango oyo akulaalisa okukuba singa anaakabuuka ng'ayingira mu nnyumba amaanyi agakkuba gajja mubula era waakabuuka fuba okulaba ng'okajjawo ate aleme kuddamu kabuuka gwakubiri ng'afuluma kijja kuba kirungi nnyo tebajja kukuba ekyo nkubuulira y'oyo ayitibwa mukonzikonzi. Bwekityo bwe kiri kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eyo. WhatsApp namba yange eri 077873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi mweraba.